tukyaliwo mpola mpola n'okutegeeza ebigenda maaso mu entertainment industry mu current events wanooka wabula mwebale nnyo abatugoberera mwebale nnyo okutusupportinga obubaka bwamwe tuba tubufuna bulungi nnyo wabula gwatana bakusubscribinga manya nti no bingi byofiirwa wano ku The Buzz UG ffe tukuleetera latest information profiles z'abayimbi bo zoyagala okumanya wanooka naye olina okusubscribinga onyigene kukadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi wabula amawulire gabadde gatambula nga abantu bagamba nti Fikfa Maker ne Lydia Jasmine bedatinga naye nga abamu tebabikakasa abamu bagamba bano balabika just kawaani kaabwe ne bwe bavaayo mu interview no babuuza nti naye ekiri wakati wa ababiri nga bagamba nti no ffe tuli bamukwano tetwedatinga tetuli mu love naye bw'olaba ebintu bye bapostinga bu video obufuluma obufaananyi obufuluma ku mitimbagano kikulagira ddala nti bano ababiri bali mu love tuba tuli awo tuwulira ka audio kagwawo akayimba ak'amaanyi nga abantu beebuuza audio yaani eno ng'oluyimba lwa Tabu tuba tuli awo nga tulaba nti oluyimba baluyita bingi lwa Fikfa Maker ne Lydia Jasmine ne lutambula ne lusoka lukuba mukwawo mpola mpola nga abantu abamu tebakikakasa wabula ennaku zalinga 5 ne tulaba video eyakabi nga weeri playinga ku airplay oluyimba lukuba video ani yagikola Shesha Vibes nga bamanyi nti yomu kuba video directors abamanyi yakola video eno gye bayita bingi eya Lydia Jasmine ne Fikfa Maker boba walaba ka film ke bayita Money Heist iyo style gye bakolera mu video sente nyingi ze bateekamu okulaga nti bano abantu ekintu bakitadde ku level y'owaggulu ne Shasha Vibes y'omu ku ba video directors abamanyi bamunominatinze mu Afrima Awards eza 2020 mwino okumanya nti abaana baffe tubasupportinga ba Shiba Karungi ba Keko n'abayimbi abalala bangi ba Eddie Kenzo tumanye tubasupportinga zino award bazireete waka wabula ate tuba tuli awo olunaku lwa leero producer yakola oluyimba nga bwe mumanyi nti bamuyita Smart Case okuva wali mu Backyard Records avuddeyo n'ayogera wamu n'abantu n'abagamba nze yakola engoma eyo nze ya mixinga na masteringa obuyimba bungi Smart Case bwakoze yakolerako Dr. Jose Chameleone buyimba bungi omusajja aluddewo mukana kazanyo wabula avuddeyo n'atugamba nti okuva lwe yakola luno oluyimba lutambula lukuba video egenda ekuba tevaako ku airplay agamba nti bano ababiri ababanja sente ze Smart Case yebigambo byayogedde agamba nti Lydia Jasmine ne Fikfa Maker mbabanja sente zange sente nyingi ziri wakati w'emitwalo 7 n'ekinaana tebana bazinsasula kati awo ebigambo ne bijja ne twebuuza lwaki gwe omusajja ogamba nti abasajja wabawo oluyimba ne lutambula lwaki atovaayo zino esawa n'ogamba nti wabanja sente zo n'ojja mu mawulire lwaki togendeyo wabbali ne mwebanjizeeyo sente zammwe kyekyo kiriwo nangawo Smart Case mba munenyamu katonotono bw'oba bakolera oluyimba n'olubawa kitegeeza nti wali obeesiga nga ba blood bo ekintu mugenda kikwasaganyizeeyo kati bw'oba ovudde mu mawulire n'otandika okubalalasa n'otandika okugamba nti obabanja sente zo ekintu tuba tetukitegeera bulungi mwino kwesotingira eyo bamanye nti akasente ko bakakuwa twagala mu industry etambule mukwatagane ba producer no muyimbi buli yeetaga munne omuyimbi babataliiwo producer nawe batofuna kalimu era producer nawe batoliiwo no muyimbi naye kintu babatasowa kitambuza ebintu bingi tuze tubiraba ba producer ne bavayo nagamba mwana nze yakola oluyimba naye omuyayo oluyimba lukoze mu sente naye lumu nagenda ne kushoyo oluyimba waliwo producer ne omwe yavayo nagamba nti yakola oluyimba lwa Bafana lwe bayita tuli maje naye agamba nti Bafana lwe yali ayina ekivulu oluyimba lwakuba wano naye producer agamba nti yali ayingira ne bamugamba gwe sebo tetukumanyi ovaawa ne bamusindika eri naye nga ye producer yakola oluyimba ebyo bintu mwebiri mu industry naye tulina okwetereza tumanye ndi kino ekintu tukivuga yeye embera eriyo naye kyoba olina okumanya Fikfa Maker ne Lydia Jasmine tebanama kuvaayo ebyo byonna ojja kuba bifuna wano ku The Buzz UG ffe tetulimba tugobera story nga bweri ne tukuwa buli kimu kyolina okumanya naye soko subscribing awo onyigene kukadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi Morio UG